Abamu ku bantu abakosebwa obulwadde bwa Mukenenya mu Busiro North basanyufu byansusso oluvannyuma lw'okuweebwa entandikwa wamu n'ensigo ez'okusimba nga muno mulimu ebijanjaalo, kasooli, ssekoko, enkoko n'embuzi ebyokulunda. Okuba nti etulabiridde nnyo nga tetuwadde enkoko ez'okulunda n'emmere yaako entandikwa tusobole okweyimirizaawo obulamu bwaffe. Tuwadde ebyokulima nga kasooli ng'oyo n'ebijanjaalo. Kale tugenda kubeera bulungi n'olwekyo Mukama abatuweera omukisa. Ku bino bongeddwako ssente ez'okutandikawo bizinensi entonotono mu byalo byabwe okuli Kakiri, Nampunge, Masuliita, Mende wamu ne Kitagaya. Ng'ayogerako gye bali ku ggombolola Kakiri, omusawo okuva mu Taso abakuutidde okulabirira enkoko n'embuzi bye babawadde era bafuba okubijjanjaba nga birwadde ate era beewala okubitunda basobole okwekulaakulanya. Kubanga ekintu kye babawadde baba bakikutte bulungi, baba bakubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Kyamazima abantu baffe bangi baali bakosedde obulwadde buno era bangi ng'olabira nti amaanyi gabaweddemu, naye ndi musanyufu nti abamu nze nabo nga bavuga bugaali okuba nti basobola okujja eno okufuna obuyambi. Abantu abakosebwa obulwadde bwa Kiryatabaala omubadde ne bamuzibe beebaziza nnyo abattaso olw'okuvaayo ne babajjukira ne bawa ttanka z'amazzi kye bagambye nti zijja kubayamba okunywa amazzi amayonjo. Bano abafuna embuzi olwaleero nno bo basalawo nti bo baagala kulunda. Yensonga lwaki tubaleetedde embuzi zino babeere nti balunda, babeere nti beegobako obwavu, babeere nti n'abaana baabwe bwe bazadde basobola bulungi nnyo okubeera nti balina kye beesigamako ekiseera ekituuka nti kyakugenda ku ssomero. Baakuna amazzi ddala, amazzi amayonjo. Tanka tugikuume bulungi, tugikozese bulungi, tulabe ng'obulamu bwa Mayambala Brian Steven yakusakidde gwino okulawukedde TV.